Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako. Olwaleero lye tutunuulire eddagala eryo lye bayita magejjo. Oyo ye magejjo omunene era tumutunuulire mu nkozesa gy'osobola omukozesaamu naddala ggwe omukyala omwana omuwala ayagala okwongera ku ttama lyo, ayagala obukyala bwo bubeere nga bweyongerako. Gwe mukimanyi nti obukyala obwo buli w'ogenda mu nsonga zo jjukira obeera obusiba bukendeera, ettama likendeera, kyandibadde kikulu n'obeera ng'olyongerako era naawe amala akaseera nga tolyongeddeko tolikozeeko saaviisi liba likendeera ne kituuka essira ne keeveera, akantu ko ne keeveera oba obukyala bwo ne bweveera ne bubeera nga butono. N'olwekyo kikulu nnyo obeere ng'obwongerako ettama lyongereko oba kola ettama ng'okozesa magejjo oyo. Njagadde nkubuulire enkozesa gy'olina omumukozesaamu nga yekka gw'okozesa. Kikulu nnyo omanye enkozesa engeri gy'olina omumukozesaamu ng'oyagala okwongerako ettama ly'obukyala bwo oba okuliteekako gw'ataliina. Ekisookera ddala kikulu nnyo obeere nga weeteekateeka bulungi. Tekisooka bw'omala okweteekateeka bulungi nkusaba obeere ng'osalako enviiri z'owansi zonna zimaleeko ku bukyala bwo, enviiri zibeere nga ziggweerako ddala. Bw'omala okumalako enviiri ku bukyala bwo beera ng'ofuna amazzi agabuguma oba agookya, teekamu akatawulo, beera ng'ovumbavumba obukyala bwo, buvumbevumbe n'akagoye oba n'akatawulo, ng'akatawulo ako osoose n'okannyika mu mazzi agalimu ekibuguma. Bw'omala obuvumbavumba beera ng'obusiimuula bulungi bukale amazzi gaggweko. Nkusaba ofune omuzigo omuganda, funa omuzigo omuganda omutuufu. Bw'omala okufuna omuzigo omuganda ogwo nkusaba okwate mu muzigo weesiige, siiga obukyala bwo bwonna. Osobola okusiiga waggulu awo ku matama, siigako nga bw'omasaaginga, ogamasaaginge n'omuzigo omuganda. Bw'omala okumasaaginga era funa akagoye beera ng'osiimulako omuzigo ogwo gwonna gw'obadde osiizeeko. Bw'omala okugusiimuulako nkusaba ofune eddagala lye bayita magejjo. Magejjo y'oyo, funa magejjo oyo. Bw'omala omufuna funako akakoola kamu bwe kati oba akakoola kayuzeemu mu makkati, kati akatundu k'akakoola ako beera ng'okayengera mu ngalo. Bw'omala okukayengera mu ngalo kajja kuvaamu otuzzi. Kati akakoola ko k'oyenza akatundu k'akakoola oba ekikoola kimu, bw'omala okiyenga ajjamu otuzzi otwo. Kati otuzzi otwo tojje mu kikoola ekyo eky'amagejjo, beera ng'otusiiga ku bukyala bwo. Busiige ku matama ago ag'obukyala bwo, beera ng'obusiigako ng'eno bw'omasaaginga. Masaaginga amatama ago gagenda kweyongerako. Siigako otuzzi tw'amagejjo eno nga bw'omasaaginga. Bw'otyo bw'olina omumukozesa. Bw'omala okumasaaginga era amazzi ago ag'amagejjo togasiimuulako, galekeeko gabeereko. Bw'oba obikozesezza budde bwa kiro galekeeko gasuleko. Bw'oba obikoze budde bwa kumakya galekeeko gasiibeko. Kwegamba amazzi g'amagejjo ago gasiige ku bukyala bwo bwonna omale ogalekeko gasiibeko. Kigenda kuba kikuyambira ddala. Obukyala bugenda kweyongerako okubeera nga bugejja oba amatama gagendagendako oba okweyongerako. Eddagala eryo ery'amagejjo ddungi nnyo ku nsonga eyo gye mbabuuliddeko, agenda kuba abayambira ddala bulungi nnyo. Bwe kityo bwe kiri. Kambawe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku viidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 077873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.